Ekiwandiise nnyo naye kibaleeti nasabye mukama nakwata ku spice. Manager waffe okusooka nze Rema okwange kwebaza. Ekisooka waliwo embeera nali mpita waliwo akawala akankyawo eyo nga mbaza okukawasa naye nfuna depression nakakiyiga nze fe ab'e Masaka tumanyi kimwe ennaku ennuma naye Rema yanziza ebbali nambuuliriramu awo naye nzira enkulu yambuza yasimuki nonkwatamu awo. Ekyokubiri bwe nali ntandika okuyimba ng'era Azizi Spice nali muto nnyo nga ng'olaba Rema maama nangamba naye lwaki tobanga ki tobanga banno ba Rema, so twali baana bato nnyo weebale nnyo. Anyway, kyokka naze kwogera temwatuwadde speech kasi sina kituufu kyenjogera but Rema kwebaza to sustain okusigala ng'oyimba. Mbadde nyumya na Azizi omuntu bayimbira emyaka 10 most times abantu abaagala mupya naye okusigala ng'okutte ettabaaza eyo nga tezikidde ndowooza ekyo kyo Katonda yeebazibwe. Ekyokubiri siri muntu wa simu nnyo, simu yange ogiraba somehow simu gye nnyina kuliko nga nkufollowing oba ntya simanyi naye neebaza bafaani ba Rema ateekayo ekifaananyi over 10,000 people or 8,000 on Instagram. Bafaani bo baddala, bafaani ba Rema mwebale nnyo. Ekirala njagala kwebaza we nali nyimbye akayimba kange mpangira akawala ako twakwambaza uniform n'obeera akawala ako. Akasembayo ndowooza nyina obugambo bwe nawandiise Rema kamukuyimbire ku mutima bugamba sijjako akwebaza nze byenfunye Mukama ondabiridde nnyo kitange Mukama nsiimye nzaani atunula bwe nti n'entuuza abanene nze gwe baagobanga fiize watali na nusu so baalugera Abaganda sosolye watafa atuuka kulyengedde Mukama nkirabye baliwo abajja w'amadaala mbu tulema okufuna gwe n'otulondayo booti n'otusaza ekkubo baatusuulira amaggwa mu makubo tulema okusala n'ojja ng'ojja tutaasa tutunusebo ffe twali mu mpale nderedde you a winner. Thank you Rema. 23rd I wish you the best. Bali bannamawulire munkubireko mu ngalo what a speech. Esaala nagisabye manager weebalinye table ngenda gigula spice otadde mu kintu saakibaze naye I'm going to buy you a table for 3 million nange to support you. Thank you. Raymond amanyina okujjako ewaka ne babitusi ne tuzannya luddo era njagala kwebaza dokita nti nzaako neesikisa akuleka n'ojjeeka kyogamba abalala takkiriza gezaako Azizi ayagakuzannya mu ludda awo mpolampola. Azizi si nnyo. Thank you Rema, weebale nti oyambala bulungi, weebale nti abaana abawala bakuyigira nkubye nnyo buli muntu ayambala bulungi ku bantu ku bafaani be. So thank you Rema. Abaana abato they learn from you, you inspire them. Oba oli Christian oba oli tali Christian enyimba zo teziwemula zijogera nasanga kamilioni nanga pastor sina luyimba luwemula kulwaki abaana bakuze mumwana ayinza okubuuza daddy wali otegeeza akyawo. So weebale nnyo kuwagala abantu. I'm sure you show so many Christians will come to support you because you represent tutososola all sides gy'oli era nange mpita abaana ba Katonda. Rema ayambala bulungi, Rema tawemula, Rema ayimba bulungi. Weebale nnyo nga 23 tubeerewo ne Masaka eyo gyenva ewaffe nayo mubeereyo tubeereyo manyi. Mwebale nnyo bwe naasukka wano nja kwonoona bwonoonyi daga weebale tubeererawo Sanyuka TV basponsa baffe Pepsi mwebale nnyo ddala Mukama abawe omukisa.
Bugalo bannange, bugalo anti speech. What a speech. Yeah, Pastor Wilson Bugembe. The last person is my brother.